Olwaleero lwa Sunday eggulo nabadde ku MDD Climax Music and Dance Drama Festival eye Vienna College. Olunaku lwonna twalubaddeeyo paka kawungeezi ne tunyumirwa nnyo ng'abaana balaga ebitone byabwe. Kati olwaleero Sunday ku makya nkedde kuva wange mu kibuga olutuuse wano ne nkwata akagaali kange ne mpitira ku nnimiro esooka. Mulaba manure engeri gye mbagambamu, engeri gye tumuyiwamu. Tuyiwa bwe tutya akamotoka ne kajja ne kayiwamu. Oluvannyuma abasajja bange ne bajja kati baayoddeku wano ne bagenda nga bamusaasaanya eri yonna. Kati kino kye kikuuma nga tusobola okuba nga tulina emmere. Ekisagazi kati kino okiraba bwe kikula. Kino kya myezi nga kya weeks nga 3 okutuuka ku mwezi. Bw'oddira obusa bw'ojja eri n'obuleeta n'obuyiwa mu nnimiro, ekisagazi kikula mangu. Ate ekisagazi ekigimu kye kirina nutrients ziri protein eza 22% ze baatubuulira. Kati laba engeri mmotoka gyetambulamu ne yeeyongerayo eno. Akagaali kakasigala awo. Olaba ekkubo lya mmotoka. Emmotoka eyitiramu ddala bulamba liri n'ekkubo. Ekisagazi okiraba bwe kiba nga okiyiyeemu manure, ekisagazi kiba kya kabi, kikula mangu. Okiraba. Kati tugende eri gye n'akasimba ebirala ebipya. Muno mwonna lino ekkubo, abasajja batema butemi, mmotoka ziyiwamu. Ono yenna manure. Mulaba, ono yenna manure. Emmotoka ziyiwamu buyiyi. Tuvudde wali wembadde, wali wabadde Nabalanga, we tutayireddemu ebisagazi ne tuteekamu manure ava mu nte. Kati tugenze ku kyalo ekirala bayitayo Lusanja. Omwo mwonna mwenzize mpita nga mpita era ku bisagazi by'ebisagazi biti bisagazi. Naye bwe nali nga mbigula ng'abantu beebuuza musajja oyo bayaba ki? Kati ebifo ebyo byonna agula byaki? Kati wano we tutuuse wano waaliwo ekibira. Era ekibira eno lower part ekibira n'enkisalawo. Egimu giigyo gikyalimu egyali gikyali emitono. Kati bwe nakisalawo n'ensooka nzisaawo. Omuddo bwe gwakula ne gutuuka eno, bwe nalabanga emmere etandise okendeera. Ate nga abagula ebisagazi okubikubamu silage bangi. Kwegamba nti wano sigenda kuzzaawo miti. Ne nfuuyira, nabagamba mufuuyire bufuuyizi. Ekiddo kyali tekinnaba na kugwa. Ne ndaba nga ngenda kulwawo nnyo nga ntema ebisagazi ebyange ensigo. Kwe kugamba wali we nabalagira Desemba nga gwako nti nguze effusa eyo namba ngenda gisimba awantu. Wano ne nnindi omuddo gwali gukakkana bwe guti gutandika okugwa. Ne tufumitamu. Kakiika ali so unique. Kwanza saasimba kisagazi nga traditional batugamba. Olumuli bwe lwajjanga lwe sindikanga wansi ne tusindika wansi. Kati ekisagazi kikino kitandise okusituka. Kino kyonna ziringa acres 8. Naye kyonna kitandise okusituka, abasajja bali eri batereeza. Lwaki ekintu kino nkibalaga nti bannange tusimbe nnyo emmere y'ebisolo. Abantu abamu kati nga mu direct sector baconcentratinze nnyo ku genetics. Titufune ebika by'ente ebirungi ennyo ebiri very advanced. Batuufu. Abantu abamu baconcentratinge ku genetics. Abantu abamu bagende mu labo okutuyiyiza feeds n'ebintu ebirala ebirina okukozesebwa. Naye abantu abamu baconcentratinge ku kulima emmere nga nnyingi olw'okuba tulina ettaka ddungi nnyo. Nze kati nnina eka z'ebisagazi ezisukka mu 7. Kati zonna ziizino zisituse. Lwaki neeyongedde era okwongera okusimba ebisagazi? Kuba nakizuula nti ate ssente nnyingi ziri mu kukola mmere. Buli fuso ya maize silage ya $2.3 ya $3 fuso 10 ton truck. Kati ate bino w'obitemera eka emu evaamu fuso nga 2. Naye ate bw'oba obiraliridde bulungi ng'obizizaamu ne manure, buli mwezi gumu n'ekitundu otemamu. Ezo ziba ssente mmeka? Ekubawa information eno kiki? Kakiika yagambye tusimbe ebisagazi, tubikube mu silage, abantu bajja okujja bigula. Bijja kusalirayo. Kati ye Kakiika lwaki abisimba? Because Kakiika taliyimiriddeewo ku bali abaguzi abagenda okujja n'effuso zaabwe bagule.
Kakiika alina ente zikuduukiriza mu 2 aliise naye abayala bwe bajja nga baagala okuliisa ente zaabwe nga bagamba kashaluwa leeta fuso yo ekyuma ekikuba kiruwa nga tukuba nga tuteekako. So ekintu ekyo nyongera kubakaatiriza ekintu ky'empita ekya diversification. Tosimbanga kintu kimu, tokolanga mulimu gumu. Kati nze jjo nabadde ndi ku mulimu gwange ogw'obusomesa. Olwaleero Sande wuuno mbalaze bisagazi. Okutuuka wano ku bisagazi mpise ku acres nga 20 ez'ekibira. Wano wetuli. Emiti giri awo waggulu. Abaabo polls buno abaddata baneetayirirako buli lunaku muzeeyi batuwe buno butuuse mu polls bwa data nga mbagamba mugira mulindako. So buli kintu kyonna kyokola tosaanye concentratinga ku kintu kimu. Kati ne bw'oba osimba nsuku bitooke. Muganda wange mwannyinase investor munnange tosimbanga acres 30 nga ga bitooke byokka. Kubanga embuyaga etera nnyo okujja mu August ng'enkuba enaatera okujja, etera nnyo okujja mu March. Nze ndabye ensuku z'abantu nnyingi zonna nga lulaalidde wansi bwe buti we lulemedde. Tosimbanga gonja yekka, gonja aliko akatale, n'osimba acres 15 eza gonja. Gonja si mmere eriibwa buli lunaku nti buli ku sowaani y'omuntu ebeerako. Ojja gisimbira Sheraton, ojja gisimbira Cafe Java, gonja akulemereko. Oba olusuku lwonna luyinza okusaanawo omulundi gumu. Togenda mu mbuzi mulundi gumu. Embuzi beerako nazo, ebitooke beerako nabyo, emmwanyi beerako nazo. Bwe mbabuulira ku mmwanyi abambaloza Kakiika tayagala mmwanyi. Same principle. Teweekuumira mu kintu kimu. Kati nze mu dairy sector nze nakizudde my niche egenda kubeera mu feeds. Kukola emmere kubanga ettaka ndirina. Bw'oba olina ettaka ng'oli walungi awagimu, lwaki ate awo go concentrating ate mu genetics ocompeting ne bannakenya? Lima ebisagazi, lima kasooli. Bw'ona omulima ng'otandika kati ndese wali batikula maize bran. Ate oluvaano kati ngenda eri kasooli oli omuto. Naali badde abantu mbawa bagende batandika okulimiramu naye olw'okuba mukyali mu kasooli wange akyali bajja mulya yenna bamumalemu. Kyekyo.